concert ya Champion Ogudo egenda belawo nakutano kuva leero Champion Ogudo sikabadi sebu byaddala kino commission agenda kukola ki Champion Ogudo Champion Ogudo tugenda mutegeka wano wenyini ziri mu kuvaamu value Champion Ogudo alenisikini agenda omukwatirako osegeera mission egenda belawo okujjawo mama wa Champion Ogudo wa mukatanga mukawempe osegeera tugenda mujayo mugeto muyingizewa uptown iranga tugenda mugulira ennyumba alenisikini yakyogedde dda ku live agenda gulira mama wa Champion Ogudo ennyumba wano mu Kampala osegeera yes kadi byebyo so byonna yonayagala information bwetyo wanda boy jigwe mkutu subscribing atanaba ate nga njala okutegeeza ffe tujja kubeera wano olunaku lwonna enkya n'ebinaabe wannavyo nja kubanga tubibaleetera olunaku lwenkya tusobola kusukkawo for now katusoke tukome wano wanda boy gwe mkutu kwe tuli ayina gy'osinzira okuba nga otulaba atukwagala nnyo mikwano gyaffe abatulabira mu bitundu ebyenjawulo tuli Lugogo Cricket Oval era nga wano awe wali show ya Gravity omutujju Gerson Wabuyu era nga olunaku lwa nkya era nga njala okutegeeza nti video eno soko jimpere like subscribing atanaba olw'ensonga buli kimu tugenda kuba tukikuwa olunaku olw'enkya stage nga bogezaako kulaba essaawa yonna bagenda kuba bakola kituyita sound check omuzungu bwe yakiyita naye nga asirinzeka ndi n'omukulu era nga essaawa eno kansabe abeko kyagamba eggwanga Uganda n'ebitundu ebiriraanye omukulu ki ekiriwo likiriya nnyo muganda wange kyekiriwo Lugogo Cricket Oval Gravity omutujju okwepicha concert Gravity akomyewo omulundi omulala wano kikyayinza okubanga atannakikola wano gwe kyolowooza nti alise emyaka gyabaddewo olwaliro alina ekyenjawulo kyagenda okuba nga atuwa olunaku olw'enkya olunaku olw'enkya kyemulina okuexpectinga bafaani ba Gravity omutujju abepiiki osegeera olunaku olw'enkya Gravity omutujju yegenda obeera concert ey'okubiri egenda okumenyawo erigi asemberawo okukola tudde eno osegeera kati eno stage nga we mugiraba yesinga sofa yesinga wano mu Uganda osegeera yagezagezaako ye Spice Diana okweta stage ey'ebbeyi naye nga eno Gravity gye yaleese olunaku olwaleero yavudde mu America era Jeje Sounds yabikozeeko eno stage mugenda aba mugirabako ebyenjawulo wamugoberera nnyo show zeno z'Amerika ez'abazungu zino stage zirimu kye bayita shock absorbers kino kabakona wajja n'abuuka osegeera waliwo yabuuka nekatayitemu osegeera tasobola eno stage zirina ebintu kye bayita shock absorbers yazijja okwala stage eno zimanyiddwa kubanga ziri nnyo mu bazungu Gravity twalaba eronjirova gye yaguze autobiography yabukadde 5 okuda wakwambuka akaseera kikayinamu ekisajja ekyo okisegeera kati eno stage lunaku lw'enkya lwe mugenda osokera ddala okugira wano mu Uganda tusembere mu maaso ate nga n'ekirala kye tuliko twagala menyawo rekodi ya Winning Ward mwena mukimanyi bulungi yalina rekodi ya wano kati ffe Gravity yasetinze n'olaba eri n'awakamera n'abalaga saidi zeeri eyo eri gye muna mu nzikiza yonna kujjuzaayo genda making sure tino wajjula waliwo eri gye bataddeyo ne zilayini woolaba kirowooza nti abantu bagenda kubabeerayo wagenda kujjula ekifo kino kijjuza abantu nga bameka singa oli agamba mbu akikubye ekifo okukijjuza obanga wakola math n'osoma kye bayita perimeter oba n'osoma area length times width times height twalireka mu bitabo kati kino kifo okujjula bulungi kiweza abantu mitwalo nga 5 nga benyize nnyo nga wala wali ku Freedom City VIP nga teriimu awo kiriwo jasinga abantu bajjudde singiramu abantu mitwalo 5 era Gravity ali ku mission yekimenyawo ekitegeera ekintu ekyo era nga twagala abantu mu mitwalo nga ng'ena nga wali VIP wegenda otuula stage kano kogambe zino table zonna eziri awo zisinga ziri reserved era wakamera singa balaga wali kino wano wonna table ezisinga ziri reserved era simanyi enkyawo ojja leeti simanyi abantu labira ddala nga bayinza okubaako embeera gye bateekawo ey'enjawulo nyinza ogamba balabi bawanda boy olunaku lw'enkya mukeere nnyo simanyi wojja saawa nga nnyo bayira wali abaana bamu eri wasemba mu nzikiza abaami abagenda kusula bamadubala bonna bakitooka balina tenti zaabwe saawa zino tetwagala baveeyo bagenda vayo saawa nga mwendeze ekiri okukola live bakoola omuliro kintu ng'ekyo naye nga sente zo zinaavayo kubanga okusinziira ku sente z'ogambye mukulu zaataddemu
Gravity azze menyawo record segera ekintu ng'ekyo era nga si eka segera oba olabye abantu bakozesa bamanyi nnyo oba olaba jeje sounds bantu bangi nnyo basponsa ina bangi bayira basponsa beyateekako baali bamaanyi nnyo segera ekintu naye nga abantu simanyi ba Gravity abantu essaawa eno bayinza okubaako kye bamubanja mu music industry ebbanga lyamazeewo mazima Gravity kyakoze wano wokka kyokka kyakoze kiraga nti no is the kale nga bwe bamuyita tino simu rap naye nze ngenda mubalira mu rapa emyaka gyamazeewo 10+. Kati is one of the best rappers sawa zino betulina mu Uganda wabanga asobola okukola stage efaanana bwe bati wakamira asobola stage stage gyolaba eyo kale nkugambye Spice Dana yayinza obanga yagezaako oza mwina abaaliwo mwalaba naye ngeno stage esinga sofa banagimala bayirawe awedisiriko bakyali mu kikola oliwo yangambye mbu eyaludde ku weeks 2 ngejja eno weeks 2 zokka weeks zabadde 4 okubanga etuuka awo ne Kampala era nga bakozeseza express ya FedEx egimanyi yaleese ebyuma bino nga mu expecting a fire olunaku olw'enkya naye nga Gravity omulujju barapa banne alaze nti abasuseekokko kubanga barapa kizibu nnyo gezaako yali fikfa America yatekegabaerewa Africana era tijuza bulungi nnyo naye nga omusajja abanga asobola okulaba ya in ya out ng'ajja wano sigwe gusoose sigwe gwokubiri sigwe gwokusatu aze akikola ekitegeera ekintu ng'ekyo kitegeeza ki kino is a pillar to the music industry oba to the rap industry ya Uganda naddala nga olunaku olw'enkya on the same date waliyo Navio nga bwe twabagambye nti agenda abeera nga alina aba executive people mu Uganda mu nsi kuno tulina abantu babiri tulina aba executive ne ba low class okusegera ekintu ng'ekyo kati Gravity tumubaliridde okufuna abantu beno mu Katanga wawawa naye nga omutwalo 10 ewa Navio tugenda sanga oba bayirawo abawala baagala okwetega kyo ennungi y'okwetegerako y'omukulu Navio mbadde manyi wano mukwepiica tayiro nga bwegamba wano beepiici bagenda obeerawo bali bakakoola bali wano no manya gali yone naye kati Planned Kid bano mbu mami I want milk mami I want bana basajja bakulu bayirawe nga mbakyakubira abasimba maama baabwe twagala yoki amata maama twagala kino bonna bali eri segera bagenda beere eri naye nga Gravity yamulaze omutima omulungi yamuguzeeko tickets eziwera ekitegeeza kimbadde manyi abamu twalowooza nti bakayinza bakadde kabadde era kutundirako show eno ey'okwepiica Gravity muntu mulungi nnyo ayambye abantu bangi naye jasitavuddeyo mu kamera okulaga akiraga segera ekintu ng'ekyo ataddeyo muntu mulungi nnyo olwo Navio y'omulowoleza kiyinza okugamba Navio agenda kufuna abantu nga we mbagambye wadde otugamba executive class ayinza okujjuza kwagadde ono yo tugambye ye agenda kijjuza kati kyolina omanya unplanned kids be bangi mu Uganda be basinga segera ekintu obala nti no wano kino ekifo era Gravity yalonze strategic location esingira ddala okuba bulungi wanga wasoma ku geography kye bayita strategic location kati nebeera strategic location kino esobola okukavalinga mukono mutu ave mukono asobola okujja wano ali mu Kampala asobola okujja ali ewakiso asobola okutuuka ali Entebbe asobola mu kifo kyekimu ekyo kyennyini kale tusobola kusukkawo naye nga abantu njala okubajjukiza olunaku olw'enkya tugenda kubanga mujje naye tugenda kubanga atasobola waliwo bannaffe abali ebweru w'eggwanga basobola ogula tiketi namba yange nja gibasomera oba ojja gibawa singa tujja kugulira abaana tiketi basobole kubanga bajja Gravity mu supporting mwa supporting Allen Skin by the way n'ekirala